Bwegaba mawulire ketonye kegwake Gyaka Akawuuwo ABS TV. Tukera kutawuka ku makya n'akawungeezi. Obubenje obugwawo ku nguudo ez'enjawulo kiva ku nvuga mbi oba butagoberera amateeka. Ekkubo lino kale lirimu enfuufu nnyo, abamu kirabika tebalaba, n'olwekyo emmotoka evudde eno ku misinde. Amawulire omuli kigudde waani ag'ebyemizannyo. Mpira wanapigwa kule. Gyaka Akawuuwo n'abasirikale abapoliisi abeefuula mu simanyi batabangula eggwanga lino olw'okuba poliisi tujja kubamenya embafu, tuli bannayuganda batuuze mu buli kanyomero. Amaze okwogera ne Inspector General of Police okulaba nga tutandikawo national security eya boda. Wano ku ABS TV nange Nabuuma Reste ne munnange Semaganda Foxes muzzukulu wa Katongole. Amawulire Gyaka Akawuuwo kyafuuka kitundu ku ffe wano ku ABS TV mu buli kanyomero. Sawa 3 ez'ekiro ABS TV ekuumuza ebirowoozo. Akawuuwo kujja bukula n'omulaalo tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. Akawuuwo No, not even retired. Mutare has never been a major. He was just in charge of witchcraft in the bush. Akawuuwo gwiva mu kkubo, bw'onaba mu kkubo omulaalo n'ayitawo ate tunaakulumba tutya? Situjja kukulumba kubanga otuwadde ekkubo. Akawuuwo Tugenda kwenganga buli muntu naawe kakoza mutalo bawayita ki beera jo babeere nga toli tukuyinze. Temutugamba nti ate tuli b'amaanyi nnyo. Yeewaga tugenda fana omuntu awakanya Museveni tokyasobola kugoba nambata kiro n'ogikwata weewaga ki. Akawuuwo Nammwe eyo mwetendeke nga ffe wano bwe twetendeka ewaffe. So mumukoleko tumbalekedde n'abantu abalala bafaananga Mutale ma Yellow Brigade Kiboko Squad Commander manya bino crime preventers tiimu yamwe mugenda okuteekayo tubalekedde. Jambo naye ebizibu byammwe tembifuula byange. Akawuuwo ABS TV Gyaka Akawuuwo eddakiika nate ziri 8 ezakegana essaawa 3 ez'ekiro tube tondera natera obudde obwo nate obusukulumyemu naye tuba tugobemala okuba nga tuba tusaako ensonga nga bwe zitambudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 08/2019 mwezi gwa kuna Semaganda Foxes muzzukulu wa Katongole zendi okubatembetera ensonga nga ate bwe bitambudde ne munnange Munyango Mase nate akatumala okulaba emitwe emikulu egikoza mu lega ffe olunaku lwa leero tuvaawo. Leero mu Gyaka Akawuuwo Sheikh Ndirango akubiriza abaisiramu okwewala okusosola mu mawanga kyakubayamba okwasiza abamu beekulaakulanye. Beeterangamu ebintu nga balina bye beekugira bye bataagala bamanye ne bagamba nti abantu abo tebaagala basiraamu bawalala naye ffe oluganda lw'obusiraamu ne tukulembeza era omuntu akola ekyo nassa okusosola mu mawanga aba ayawukanye ku njigiriza ya Mutume Muhammad. Sheikh abakulu abaaluwa kanneebaze abakulu b'amatwale. leero mu Gyaka Akawuuwo Ekitongole kya KCCA n'ebirala biddukidde mu masomero okutumbula obuyonjo bagamba bw'otandikira ku mwana oyinza okusomesa eggwanga. Kungi nnyo okutandika n'abaana mu masomero kubanga abaana bano bayiga mangu ate mwana wattu ne bazza amawulire eno wansi mu maka. Eyo nno nsonga nkulu nnyo nti kaakati abaana batandise okuyigiriza abazadde okubeera abayonjo. Twagenze mu masomero agamu agalina abaana 25,000. leero mu Gyaka Akawuuwo Embeera mu ggwanga lya Sudan ekyali yakatubagiro nga zina n'owenkufu tiyagasi n'amasasi binyoose nga amagye gagumbulula abeekalakaasi. Gano n'amalala getuleese mu Gyaka Akawuuwo. njagala okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi ate ekirungi agenda gakuliza wano essaza lyaffe endejje wali twesunga okuda ku Ssaabasajja Kabaka alina okumukulisa twebaza Katonda amuwangaazizza kutuuka awo.
Weewaawo ABS TV Gyako Akawuuwo tugenda kutandikako nate n'emboozi naddala eyakavaako naddala nga tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald mwenda mutebi w'okubeera emyaka 64 egy'obuto agenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 13 wali endejje mu disitulikiti y'e Luweero mu ssaza lye ery'e Bulemeezi. Kakati nno bannabulemezi basabiddwa okuba nga tebetegekera omutanda n'okukola buli kimu ekisoboka naddala mu kuzimba ebiritirirwa era n'emboozi emu ku bwe tukugidde naddala mu nteekateeka ezigenda mu maaso nga Right Reverend Paul Semwogerere naye agenda mu maaso n'okuttaanya ensonga ezo. Katulabe emboozi eyo. Gyako Akawuuwo. Omusumba w'essaza lya Kasana Luweero, the Right Reverend Paul Semwogerere akubiriza abalemezi okweyiwa mu bungi ku ssomero lya Ndejje Secondary School ku lw'omukago lwa Ssabbiiti eno okubugiriza omutanda bw'anaaba akuza amazaalibwa ge ag'omulundi kamwena. Semwogerere agamba nti buli kabaka lwabeera awantu aba n'obubaka bungi obubuulirira era obuwabula bwatuusa eri abantu be, kale nno ku luno beesunga okuwulira ku bigambo bye kyavudde akubiriza buli omu okubaawo asobola okuganyulwa. Okwogera bino abadde ku Eklezia ya St Jude Kyegombwa Catholic Church abantu ab'enjawulo okuva mu nzikiriza ez'enjawulo gye babadde bakuŋŋaanidde okuyambako mu kunoonya ensimbi ez'okusereka Eklezia w'Omukama ono. Luweero bannabulemezi bannabululi tutuke bangi wano kabaka ajja waffe tugende bangi endejje kabaka gyasiima okwebaliza Katonda olw'emyaka gino tugende tumwegatteko okwebaza Katonda ate n'okumusanyukira n'okumwebaza emirimu emirungi gyatukolera nga Ssaabasajja Kabaka n'okutubuulirira. Asinzidde wano n'annyikiza amaanyi agali mu kwegattira awamu nga bwe gasitula ebitundu mu ngeri ey'amangu era ey'omuggundu bw'atyo n'asaba buli munnayuganda okwetanira okwegatta olwo eggwanga linaagenda mu maaso. Nga bwetutyo bwe tukola n'ebirala bingi nnyo tubeera n'omutima ogwamu ogukolagana obulungi ne tukolera awamu tujja kubeera banjawulo nnyo mu Luweero nga ffenna tubeera tumere Basseruganda ne tufuna harambe eno tubeera nga tukola tolera awamu ku makanisa ne ku makereziya ne ku kereziya ez'enjawulo nga ndibino kino ekisomesa kivudde ne kigenda ne kiyamba eri n'eri ne tuyamba ne mu bintu ebirala ebya bulijjo abanaku tulina bangi amasomero agafaanana n'obuwiga nago mangi. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Omulangira Ronald Ndawula nga yawomya omutwe mu kuzimba Eklezia ono ategeezezza nti ekirina okukolebwa kwe kuzimba amasinzizo nga mangi mu ggwanga olwo abavubuka n'abantu bonna bafune okumanya Katonda balyoke bave mu bikolwa ebyekko. Kubanga ssebo Bishop olaba ensi bwe yonoonese abaana balembagala y'amayirungi njaga gwe musono empagala bazisibira wansi eno ekigenda okutuusa wala kiri kimu kwongera kuzimba amasinzizo abantu bateera okutya Katonda ensi yaffedde ku mulamwa si bwe waawo bannange kyekinwanyisa sebeera tugenda tuzimba Eklezia tube beekakiriza obawulidde. Ndawula ajjukiza abantu etteeka ery'obutonzi erigamba nti kyosiga ky'onaakungula era bw'atyo kwe kusaba bulijjo okufaayo nnyo okuwagira omulimu gw'okuzimba amasinzizo olwo ne Katonda n'abajjukira n'abawa. Kyosiga ky'okola ki? Wogula mu kifuba eyasuze ekinusu. Bw'oba wataddeyo ekinusu kikyofuna biba binusu si weewaawo. N'olwekyo bw'ova ku byange ng'ogenda kwaki bw'owulirako omulanga gonna nga bazimba ekkanisa nga bazimba omuzikiti nga bazimba Eklezia noonya ekisinga obunene kyomukola ki kubanga ku bukadde w'ensimbi za Uganda namu obutaano obubadde bwetaagibwa okusereka Eklezia ono bafunnyako 16 mu mpeke wamu ne mu bisuubizo. Barbara Nabukenya ne Doreen Namubiru bye bakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Doreen Namubiru wamu ne Barbara Nabukenya mukulikire nate n'emboozi eyo ku nsonga
y'amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald mwenda mu TV okubiri kale nga tuvuddeyo nate tugendagendako mu disitulikiti ya Arua waliwo abantu abakyagenda mu maaso n'okuba nga ate bakulembeza obusosoze mu mawanga sakati n'eddiini kati no Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangu agambye nti embeera eteekeddwa okuba nga ate ekomesebwa era ng'agamba nti oba oliawo kyekiviiriddeko n'abamugenda mu maaso n'okuba nga ate bakulaakulana ono nno abadde awobyeko olubu lw'ekigere eri mu bitundu bye Arua kulaba nate abasiraamu bayo abaliyo katulabe biva mu Arua. Gyaka Akawuuwo libadde ssanyu Nyerera kawungeeza kayise abayisiraamu ba disitulikiti ya Arua bwe badde baaniriza Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa bw'abadde agenza okutongoza disitulikiti kadi wa Arua nga bano bayisiza ebivulu okwetooloola ekibuga Arua nga bwe bagenda mu maaso n'okuyimba. Omukolo guno gutandise n'okulayiza abamatwale wamu n'ab'olukiiko lwa kadhi olukulembera disitulikiti ya Arua. Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Supreme Mufti asinzidde eno n'avumirira abakulembeze b'obuyisiraamu abassaawo okusosola mu mawanga bw'atyo ne yeebaza enkolagana eriwo wakati w'abamatwale ne woofiisi ya Supreme Mufti. Abantu abamu beeteerangamu ebintu nga balina bye beekugira bye bataagala bamanye ne bagamba nti abantu abo tebaagala basiraamu bawalala naye ffe oluganda lw'obusiraamu ne tukulembeza era omuntu akola ekyo nassa okusosola mu mawanga aba ayawukanye ku njigiriza ya Mutume Muhammad. Sheikh abakulu abaaluwa kanneebaze abakulu b'amatwale kanneebaze abasiraamu bonna olw'obwesige bwe mulina mu Sheikh Ndirangu akalaatidde abantu ba Arua okufaayo ennyo okukola era n'okusomesa abaana eddiini okusobola okukula nga bali mu ensa. Eddiini n'amusomesa amagezi g'ensi abamuwadde obugagga obw'ensi okukola emirimu egivaamu ensimbi. Omusiraamu ateekwa kwebaka bulungi, ateekwa kutambula bulungi, ateekwa kulya bulungi, ateekwa kubeera mu mbeera nnungi. Ate ye disitulikiti kadi wa Arua alayiziddwa Sheikh Abdullahi Juma Vuni ategeezezza Supreme Mufti nti abantu ba Arua beetanira nnyo okukulaakulana wamu n'okusomesa abaana. Haiwezi kukua na watoto haiwezi kusoma, mambo yote inaweza kukua kwa fasi moja. Kwa hivi nataka tunawachana na mambo zingine hizi, tuone Islamu inasema nini na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inasema nini. Kwa hakika wenzangu, wandugu zangu na wazee, Ssentebe w'abannakyewa mu ggwanga Haji Badruddin Sagala atendereza obumu obuli mu bayisiraamu ba Arua obubasobozesa n'okuzimba emizikiti. Bayina bw'otunula embeera zaabwe bwe bafuna obutakkaanya n'abawudi Kampala basalawo ne basenga mu kifo kino mwe tuli, naye olw'obubumu bwabwe basobodde okuzimbawo n'omuzikiti ogutuli temporary. Bw'otunula obungi bw'abantu bokka bokka ababadde nga balinze Supreme Mufti, bw'otunula abantu abasuze wano, bw'otunula abantu ababadde mu kkooti, kikulaga nti abantu ba Arua abasiraamu bali wamu. Bo abayisiraamu ba Arua baaniriza enkulaakulana woofiisi ya Supreme Mufti gye baleetedde mu kitundu kyabwe. Embe ku Supreme Kadhi bakoze bingi naye bagenda maaso n'okukola. Kati tusuubira ati tetusuubira kuboyoka kubanga naffe tugenda kuorganizinga batukwateko naffe twekwatirako tujja beera nga tugenda wala. Tina problem ya mazzi gayinza okuba nga gabula omwezi nga mulamba ng'ekidomola kibayinza okitunda nusu 10,000 kati waba sobodde tukolera enzizi kiba kituyambako netusobola okuba nga tufuna amazzi mu budde tubanga tusobola okufuna amazzi mu bulungi. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulika yate Kanyike Kevin sava n'emboozi eyo ku nsonga ya Supreme Mufti wakati w'okumalawo obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo ezikyagenda maaso n'okuba nga ate zikolebwa abantu. Kale
ebyo nga tubijjeko ezikwata empaawo tugenda kumona mu kibuga Kampala mu nteekateeka za bannafe aba KCCA nate meya w'e Nakawa Ronald Balimwezi avuddeyo n'agamba nti kyekiseera okukwata ku bantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nga ate balina ennyumba z'abapangisa kyokka nga tekuli kuba omugwanya. Ono n'agamba nti kyekiseera okulaba ng'embeera eyemalibwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'agamba nti n'oboolyawo kiyinza okuviirako endwadde ez'enjawulo ezifa ku buligo gamba nga typhoid, kolera saakadde n'endwadde endala. Agamba nti kyekiseera okuba nga twewala embeera kikufiiriddeko ng'endwadde y'enkoko. Katobe emboozi eyo. Gyako Akawuuwo. Ekitongole kitwala ekibuga Kampala nga kiri wamu n'abagabi b'obuyambi aba Gitwelovu batandikawo enkola gye batuuma wooshi mu masomero ga gavumenti nga mweno bazimba kabuyonjo ez'omulembe n'okuwa amazzi amayonjo mu masomero gano. Ku mulundi guno kampeyini eno bajongeddemu amaanyi oluvannyuma lw'okuteekawo empaka mu balondedde amasomero 22 mu buli divisioni agasinga obuyonjo nga ku gano bakulondako limulimu olina abalinywedde akendo omugenne waago. Paka be batuula mu proposal zonna ezivudde mu masomero 79 ne basalawo nti bani 10 bagenda kugenda ku stage eddako ate era mu 10 omwo tulondemu abalala 5 ate abatano bajja okufuna ebirabo ebyobuyonjo nga maybe bw'abadde banja ekigendererwa ky'okukuuma amasomero nga mayonjo basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku City Hall mu Kampala nga lukulembeddwa mu Ssenkulu wa KCCA Engineer Andrew Kitaka. Twabalamu ne tulaba nti abaana 116 baali bakozesa toilet emu ekinayise stance to people ratio. Stance emu gebeina okukozesebwa abaana 116 kaliteebereza. Naye kaakati bwe tuli tusobodde okukikendeeza by half. Ono agamba nti singa kampeyini eno egenda mu maaso ne performance ey'abayizi yakweyongera obulungi era bw'atyo n'asaba bannannyini masomero okufangayo ennyo ku biba bibaweereddwa mu masomero gano. Negera mu maaso tujja kulaba nti ne performance mu masomero gaffe yeeyongedde mu maaso. Mpozi kye tulabye nti ebintu bino bwe tubikola mu masomero bannyini masomero nabo balina okubitwala ng'ebyabwe. Ebiseera bingi bwe tukola ebintu abantu bitwala nga bya gavumenti ne batabirabirira ne wesanga bitandise okwonooneka, taapu zimenyese. Engineer Ronald Balimwezo asinzidde wano n'ategeeza nga bwe kiri ekirungi okuteeka kampeyini ng'eno mu baana b'amasomero kubanga bo bakwata mangu ebiba bibagambiddwa. Kirungi nnyo okutandika n'abaana mu masomero kubanga abaana bano bayiga mangu ate mwana wattu ne bazza amawulire eno wansi mu maka. Eyo nno nsonga nkulu nnyo nti kaakati abaana batandise okuyigiriza abazadde okubeera abayonjo. Twagenze mu masomero agamu agalina abaana 25,000 naye nga amasomero mayonjo gasinga n'amaka gaffe. Balimwezi asabye abazadde okukozesa ebigambo abaana bibategeera obulungi naddala singa baba nga boogera ku by'obuyonjo era bw'atyo n'alabula balandiroodi abatalina kabuyonjo nga bagenda okugalirwa. Zibuzibu sanitation nga tebakitegeera tubala KCCA yavaayo n'ekigambo weeyonje. Weeyonje kyangu kyakutegeera n'omuntu wa bulijjo. Ne sanitation ebigambo ebyo twabizunguwaza nnyo tuddeyo tutandika okukozesa ebigambo biri omwana omuto naye byasobola okutegeera kubanga ategeera kibi okupa mabbi kati anaagenda nga ekyo kituukidde ddala wansi mu bantu. Bo abagenda okusala empaka ez'amasomero agasinga obuyonjo batunnyonnyodde ebimu ku ebyo bagenda okugoberera. Musawo yaabwe entono, we accept and we all realize that these schools have a very small resource envelope. However, nga waliwo nti priorities nga tebawadde priority ku cleanliness. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Mukiibi Samuel Kebo kuliko n'emboozi eyo yoyo Meya Ronald Balimwezi ekitiya kiyita kitiyo ngera bw'omuwulidde mu mboozi yaffe. Kale tugenda kumulamu tugenda kukomawo n'abavubuka mu kibiina kya NRM batadde akaka era bakulembeze mulina okufaayo ku mboozi eno egenda okuba natengedde ako tovaawo nate tukomawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero.
Atakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekuttoomira. Kati gwe muganwa gendo lete gundi emisumaali gisiba sengenge gibadde mu kasonda okiraba ogirete tukube wano n'ennyondo wetugirise iyo tugenda okukuba wano nga wani genda leeta emisumaali naawe tukole kino kituveewo mukuluka gwa wangi kyogamba wamala n'owangula ewantu wano mune wali oluyita lwakusaaga naze neŋŋamba omusajja anaawa n'amalako nkugamba omusajja aliwo nayagala twala paka eri emmanga kyonna kitwalo kyonna omugulu neŋŋamba naye atakulekera naye tomulekera nennomwana ogwawaggulu okukakana nga batusaliddemu yatwala eri emmanga nze twala eri emmanga wanze mu kisenyi kati nenga kati kansiweko senyi ogera siba senyi awo webale bagamba atakulekera tomulekera tomulekera kati kansiwo sengenge nefunzeewo ddala bulungi. Atakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekuttoomira. Amakulu gali nti omuntu bw'akukola ekintu ekikulumya naawe ofuba okulaba ng'omukola ekyenkanankana n'ekyo ky'aba akukoze mu ngeri y'okumwesasuza. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero. Gyako akawuuwo. Eno ye Gigi event tutimba n'okukwata emikolo gamba ng'okwanjula, embaga, birthday parties, tulina ne ba ushers abakuyambako okutuuza abagenyi ku mikolo egy'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Gayaza Manyangwa mitazi 2 ku luguudo olugenda ku St. Juliana, oba tukubire ku 703 13 33 89 ne 075 64 22 84. Gigi event, quality is our future. Eno ya Easter Beach Carnival cheza Easter Monday y'omwaka guno yakuyingira mu byafaayo ku Aero Beach Entebbe mu Nnyonyi Antiluma Events eyabudde bakomidye n'abayimbi bonna mu ggwanga bawaddeyo ku stage gaggadde esookedde ddala ku lubalama lw'ennyanja n'entimba obwaguuga era nga guno gwe gunaaba omulundi ogusookedde ddala okuba n'empaka z'amate okuva mu bizinga byonna mu ggwanga era ng'omuwanguzi nte owakubiri mbuzi owakusatu ndiga owakuna mpoho jangu ne famire yonna muli ekyennyanja nga bw'odigida mulete n'abaana ebyokuzanyisa byonna weebiri omuli bouncing castles ne bakazanyikirizi b'abaana bonna ng'eseza omuto bikukujju bijja jingo tosobwa okulinnyako mu nnyonyi ku bwereere okuvuga mu lyato ne zi speedboat okuzanya endiba mu musenyu n'ebirala bingi byonna ku Easter Monday ku Aero Beach Entebbe mu Easter Beach Carnival emiryango gigulawo saa 2 ez'okumakya okuyingira mu dda ate abato budo byonna bikutuusibwako ekizigo sure deal Centenary Bank ne Soda Wali Ham olwo ne bitegekebwa Nuba Events. Gwe munnayuganda eyali etaaze okwongera ku properties zoyina omukisa guguno guzze waliwo ploti etundibwa nga yakyapa ploti eno etundibwa $3.5 naye nga ebintu byakuteesa esangibwa kyali wajjala ku lw'ennamugongo okulira n'essindo ly'amafuta erya Mogasi. Ploti eno erimu ennyumba 3 era nga buli nnyumba ya bisenge 2 n'eddiiro era nga biri self-contained ebiyungu ebinaabiro nyumya ekindeke ngambye gwajeetaaze tukubireko ku 075 15 45 31 oba 070 74 37 18 ngambye ebintu byakuteesa. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Gyaka Akawuuwo. Kyapa mu ngalo myaka 49 ebyo byonna bya kifere. Kyapa mu ngalo myaka 49 kifere. Gyaka Akawuuwo. Nova e Patagonia nojja mu Buganda kabaka asikidde obwakabaka bwa myaka 10 ali ku nnono y'abajjajjaabe esimbye ku bantu be ali mu buufu bwa kabaka kintu gwe Nova e Patagonia. Gyaka Akawuuwo. Leka kunnyonnyola bantu nti muzaata alina ekyapa okiteeke ne ku social media obwo bubeera bujega. Gyaka Akawuuwo. Batteries baazifuna dda okuva Mengo bangi bayina ettaka bali ku ttaka lya kabaka nga ne liizi baziina wabula ekyo tebakijjaayo eno babagamba timugenda bo ku byapa kwe batudde era bali ku miganyulo. Gyaka Akawuuwo. Bamusazeewo kafuula katambi ka sinema zaabika emipiira kati mwayogedde jjo nange enkomyewo leero kati mbalinze enkya ate ku Sande enkomawo
bembango bwakabaka munabutambuza mu ngeri ya kifere bwe mutyo byembagamba n'owulira omusajja yeeyita nti munnamateeka abo abalenzi abamalala mubajje mu ofiisi za Buganda. Gyaka Akawuuwo yalina liizi wano fayiro bazijje wano mu Nyirabeezi tutenga bazirabe ku fayiro 2 era n'ekyapa kye yakifuna mwezi oguwedde. Kaakati twebuuza yabadde yeerabidde yasindikiddwa muwendule lwaki ebirungi bye yalaba ng'afuna liizi eno lwaki tabyagaliza balala. Gyaka Akawuuwo nyangire kutereza nsonga za ttaka tuganye nyangire rebellion tuganye nsonga za ttaka bajja kutubba nkuulira tuwere bimalali na magezi ki ono makubuya ini trust mbwe ttaka twatuula nembayira akenda tukawa kabaka oba bakitafu abali abatasomye ku independence akenda tebakawa muteesa una akajjawa. Gyaka Akawuuwo balinako amayumba magundiivu ng'amayumba ago bali ku byapa ebyaliizi naye n'abalala batera okubeera ku rediyo era nabo fayiro zaabwe wano weziri. Gyaka Akawuuwo kalera bw'omujego oyo muzaata n'ettamala ebirundi obadde oyagala njogere ku kyesimanyi nina n'ekyapa kyogerako nina ebyapa 34 ebyapa 32 byange nga muzaata ng'omuntu ebyo ebyapa ebibiri bye boogerako bye byali ebya taata wange ettaka eryalira kitange lye twasikira ne baganda bange. ABS TV Gyako Akawuuwo tugendagendako wali mu district y'e Buvuma nyinimu bw'atakwata mu kisibo oboolyawo embuzi zifanaganga nabo ekitebwe kiri eri abavubuka bannakibiina kya NRM bagamba nti omukulembeze mudamu gwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni abasuuliridde. Bano bategeezezza nti kati nabo kyekiseera okusiba ekikookolo naddala mu nteekateeka ezigenda mu maaso baze tugenda mu 2021 okubanga nabo balaga obutali bumativu bwabwe. Tebakomye awo bagambye bannamawulire bagezezzaako okusisinkana omukulembeze mudamu gwanga lya Uganda naye nga buteerere Kobbo omukadde akwasiza ku mmere. Gyaka Akawuuwo buli mulaba Buganda Land Board temukanyuga mayinja. Gyako Akawuuwo abakulembeze b'abavubuka b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Buvuma bakombye kwerima nga batagenda kwetaba mu nteekateeka ez'okwaniriza omukulembeze w'eggwanga lino era ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Museveni kubanga gavumenti eno esusizza okubakozesa ate oluvannyuma ne babasuulawo. Pulezidenti w'eggwanga ng'agenda tetuli beeteefuteefu kumwaniriza ng'abavubuka okugyamu ng'ensonga ekiruma abavubuka b'envuma zigobererwa. Bano nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ekitamiiro ku Buvuma Resort Beach mu Town Council y'e Buvuma ababadde abakaawu okukira ennumba nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kya NRM Opondo Brian wamu n'owa bonna owa disitulikiti eyajjira ku kaadi yaakyo Semuddu Ivan balaze obutali bumativu olw'abakulu mu kibiina okukuta ne batuuka n'okubafulumya ku mpaka ez'okuteekateeka enkyala za pulezidenti. kubanga n'abakulembeze abamu bwe twagezangako okwetaba mu nkiiko ezo baatugobera buli gwezi ne batugamba temuli nyamusi n'enkiiko zaffe mufulumye mugende muli bayaayi abafuuka mwafuuka bayaayi oba NRM tesobola tukuumira mu NRM ngaffe abavubuka ba NRM abeekulama ente oba tuyingira mu mupawa tubeere gye tunawulirira emirembe okusinga okubeera bano era balabudde abakulu mu disitulikiti eno abanaabeekiikamu okubagaana okusinkana ssentebe waabwe ku ntikko nga batya okubaloopa nti bakubatomera. Minisita wa Bukavaawo tubeere minisita w'ebizinga ensonga zaffe tuzo zitwalanga at least tubeere n'enki naye tulabula ne sekulabula byonna anayingira mukulu yafuna kumaze gamba avuga bagenda kujja bagenda kuweera n'endi mukikussaamu mukimanyi bigonda webula ate ebyamanini onayingira mukulu yaffe ne tukutomera gatomekaiza okujja n'amataala tomanya. Kyokka n'abakulembeze okuva mu magombolola ag'enjawulo agakola disitulikiti eno beerayiridde okukunga bannaabwe okuzira omukolo guno olw'enteekateeka za gavumenti ez'okulwanyisa obwavu okubaleka awottayo ng'ate zibaavuwaza nga bwe bannyonnyola. Tulaba ennyanja ku mazzi naye abajaasi batugolayo ku nnyanja n'oba ogize ebyennyanja ebinene ne baba babisanze babijjako ne babakuba kiboko n'ebyennyanja ne babitwala ne babasasuza ne ssente ate ne babitunda nabo naye ng'akubandi nakyo kimugobyeko baleeta bidiko embala yennyini gye baabalangamu abavubuka oba abantu emijjeno yali nfu tetwafuna kutangaazibwa nti ekimera kino bakibala bakigula ssente bwe ziti kino bakigula ssente bwe ziti
mu ngeri y'emu bano balumbye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempija olw'okubaduulira ku bbeeyi y'empuuta eri wansi nga baagala aveeyo yeetondera abavubi. Ku bbeeyi y'ennyanja yakakka n'atunyumizanga bbeeyi yakoze bulungi ndekangako gavumenti bawulire bulungi atwetondere ng'abavubi. Wano we basabidde gavumenti okuvaayo ewa disitulikiti z'ebizinga minisita nga Kampala bw'erina owaayo ne Kalamoja kubanga nabo ebizibu ebinyiga ebitundu byabwe bingi ddala. Kyokka enteekateeka zaffe okwogerako ne ssentebe w'ekibiina owa disitulikiti Wandera Fred ku nsonga eno agudde butaka oluvannyuma lw'okuba amasimu ge nga tagakwata. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Ente zaffe ezadde buvuma beba babubuka nate mu bitundu by'eri ebivuma nate gakwebwa muno empogolwa egawa musosi nabwe ekitebe kiri okuva eri meeya w'e Nansana Hamid Kizito Nsubuga asabye abavubuka balemenga okwekwasa naddala nga balina obusente babagamba nti oba olyawo butono ekibalemeseza okutandika bizinesi ez'enjawulo olwo nagenza okubituukako nga kamera za ABS TV zitemya. Gyako Akawuuwo. Abavubuka mu division y'e Nansana basabiddwa okukomya omuze gw'okwekwasa nti tebaasoma ssaako n'okugifuulemu ku nsonga ebalemesa okufuna emirimu ate nga gavumenti yateekawo enkola zonna ezisobozesa abantu okusoma gamba nga bonna basome owa primary, secondary n'emitendera emirala nga bino byogeddwa meeya wa division y'e Nansana ku mukolo gw'abavubuka mu Nabweru ku Ggombolola. Mu kwogera kwe Hamidu Kizito Nsubuga ng'ono yatwala division y'e Nansana agamba nti abavubuka ensangi zino bakulembeza nnyo ensonga y'okubeera nti tebaasoma era mbu kye kimu ku ebyo ebibalemeseza okufuna emirimu olw'obutamanya kuwandiika wamu n'okusoma newankubadde nga gavumenti yagunjawo enkola ezisobozesa buli omu okusoma okuviira ku muto n'omukulu. Sooka y'abavubuka kye beekwasa abamu tebaasoma. Programu z'okusoma gye ziri UPE gyali USE gyali okusoma okubeera mu primary ne secondary gyekuli atakyasobola kgenda mu okwo akkirize agende mu kye tuyita FAL classes functional adult literacy classes ayiga okusoma n'okuwandiika asobole okwejjuliza ku biwandiiko ebyenjawulo ebimwetaagisa mu bulamu bwe naddala ng'ebyo ebyokusabirako ssente z'abavubuka. Ono era abasabye okutandika n'akatono ke balina okusobola okulaba nga bakwata kweza ensimbi gavumenti ze bakwekulaakulanya bazeeyambise babeeko ne bizinensi entonotono ze batandikawo okusobola okwekulaakulanya. Ey'okubiri abavubuka bagamba ssente ze baba tezimala naye nze ngamba teri ssente entono ng'oterezezza obwongo omuzungu kyayita mindset osobola okutandisa akatono ne kazaala ekinene era kye mbakubiriza kwe kuwa ekitiibwa ekyo kye bafunye bakiteeke mu projekiti ze baalagayo nga basaba ssente ate n'ensaasanya yaabwe bagifuge baleme kumala gazisaasaanya ze bajja zizaazisa ziveemu ekintu ekirala. Kyokka Yesamu Mugabi ng'ono yamyuka meeya wa division y'e Nansana era nga yatwala n'abavubuka agamba nti ensimbi eziweebwa abavubuka ntono nnyo era nga zisaana okwongerwako. Y'abavubuka bangi nnyo naye ssente zibaweebwa ntono. Tusaba abakikwatako naddala mu palamenti abatula ku budget desk ya palamenti bwe kulaba nti budget y'abavubuka eyongerwamu ssente nnyingi kubanga bw'otunya population y'abavubuka n'aba ssente grants zijja ssente ntono. Kansala Mulindwa Vincent ngono yakiikirira Nansana division mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso asabye abavubuka obutanyooma mirimu bafeeyo nnyo bakole ekyo Katonda kyaba baleteddewo okusinga okwekubagiza wamu n'okwegomba abalala. Batutunuulira lwe asobola okujja n'akwegomba n'agamba nti gundi njagala mbeere nga gundi naye entandikwa bwetu bwebeera tubasaba baleme kunyooma mirimu. Buli mulimu oguliwo gukole gusobole okutuusa ku mulala kobe ng'osomye n'ofuna akalimu katono ensi enyuma nnyo oba ojja kuwangulira obulamu ng'onoonya omulimu naye ng'obadde olina kyokola ekisomo kyo kyojja mu nsi. Abamu ku bavubuka be tusobodde okugerako nabo basabye bannaabwe okukozesa emitwe gyabwe mu buli mbeera bayiye babeeko ne kye beekolera mu nsimbi ez'entono ze baba bafunye. Okukozesa edufisi zaabwe nga gyemitwe kubanga emitwe batagikozesa nnyo bajja kunenya maama waabwe banenye ekyalo banenye ne gavumenti so omuvubuka amaanyi tegali biri bokka wabula gali ne mu bwongo balina okugakozesa nnyo
okwekulaakulanya kuba omuntu bw'afuna ssente asobola kugula ekyo kimubaddemu. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Stephen Tumusiime kulikayo n'emboozi eyo naddala ku nsonga ng'ate ebitambudde. Tugenda kukomawo n'emboozi yaffe okuva bitundu by'e Kayunga abaana basoma babawadde amagezi ku nsonga ez'enjawulo. Era tugenda kuba n'emboozi yaffe okuva munda mu ggwanga erya Sudan. Bashir ensonga zimutabukiseeko. Lwaki tuvaawo tukomawo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako. Breaking news. Kakati kano ke gatasobola kulinda ebonize sabukuludde omuzanyo omupya Love Triangle leenya era omusasi waffe gyali nnyo kubitutuusaako ono gwabyewuunyo owayi gwabyewuunyo mpozi baguyitaani Love Triangle mu Luganda bampe ku mukyalo oyo wanyi Love Triangle naye nga gunanyuma ati ebonize mukitegeera era ate oyani alwanira akazindaalo egwe nkumanyi kati abantu basubire ki mu Love Triangle ebonize best show ever nedda tukozese Luganda ekyasinze mu zonna yesu magonya wama kiki ekiri mu muzanyo mugenda kulaba love ate olabika ogitegeera luna mugenda kakasa Love Triangle leenya Love Triangle n'omuzungu ayogedde leenya oba gulimu ki muno gwakabi gwaki wakabi naye byogera obitegeera bulungi nja kukiriza kulwokutano nga 12 ebo ku theatre Labonita ne Red Carpet batwanjulire n'abawala baneetaba mu mpaka za misikave ez'akamalirizo weyongereyo 13 ne 14 ne Easter weekend yonna Love Triangle leenya. Stowell Therapy Services tujjanjaba endwadde nga sukaali, pressure, ulcers, omugongo oguseeseetuse, ebinywanga byesiba, okusanyalala, ebigere ebibabuukirira, omutwe oguluma buli kaseera, kamunguluze, okumyukirira amaaso, prostate cancer w'abasajja nga yakatandika, abasajja abateesobola nga sukaali yabakuba, abakyala abalina ebizimba ku nnabaana oba fibroids, enseke eziruma nga zaazibikira. Tuwonya ebizibu by'abakyala abagenda mu nsonga ng'obulumi obuleetebwa cramps. Tusembeza amagi g'abakyala n'osobola okufuna olubuto. Tuwonya candida mu abakyala n'abaami abatalina appetite oba obwagazi mutweyune. Bino byonna babijjanjaba mu ngeri y'ekikugu nga bakozesa ekitanda ekyetambuza kyokka. Tulina omukeeka gwaffe gwe mwebakako naddala mu abakyala n'otuuyana era nga gulimu ekirungo kya anti-aging ekiwonya embalabe obutulututtu n'enkanyanya. Ekirungo kino ekya anti-aging kireetera omukyala okusigala ng'agenda mu nsonga paka ku myaka 55 ku 6 gw'omukyala yeebase ku mukeeka gwaffe guno w'omalirayo ddoozi yaffe kiba kizibu omuntu okutegeera emyaka gy'olina. Ekirungo kino ekya anti-aging kiziyiza envi paka ku myaka 6 ne bwe ziba zaakatandika zikomaawo. Stowell Therapy Services tusangibwa ku Gaba Road nga wakava ku American Embassy ey'Ensambya ku kizimbe kye bayita Turipati Mazima Mall okuliraana Umeme Offices Ensambya. Tukubireko ku 0772 43 44 36 oba 0701 07 72 28. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Akawuuwo ekikolwa palamenti luno lwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obasonyiwa. Ono Werubaga South Katulu Bwama ndowooza baleeta Kiwulenge. Gyaka Akawuuwo Mwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obw'amaalo obutamuggwamu engeri gyakuwira mu zisiraamu z'ekawempe eri ng'ayambala ndaweya double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gyabeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka. Kakati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu. Gyaka Akawuuwo Tujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako ky'oyogera eno sisieta si byakatemba. Gyaka Akawuuwo ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube babukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye. Gyaka Akawuuwo baleeta Kiwulenge ono Werubaga South
Gyaka Akawuuwo. Palamenti yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo n'okumuteeka ku levo waaja naye ng'amaalo n'obugwagwa n'obutooletoole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera. Gyaka Akawuuwo, gano si mawulire wabula kijjobi. ABS TV Gyako Akawuuwo tukyatambula fina mu ligaffe Gyaka Akawuuwo ku ssaawa 3 ez'ekiro tugendagenda kwali mu district y'e Kayunga. Banaffe aba Hand Purpose Initiative bavuddeyo ne basaba abaana bakyagenda mu maaso n'ebitabo byabwe naddala mu abayizi okubeera beegendereza ng'omayiga ayita ku lutindo naddala ku bintu eby'enjawulo ebiyinza okubalemesa nate ogenda mu maaso n'ebitabo byammwe anti semutego tegulala mugongo nga kibagutuma tegunnaba kukikwata katulabe emboozi eyo. Gyako Akawuuwo. Abayizi b'amasomero bangi bafuna okusomoozebwa nga bayita mu bizibu ebyenjawulo ku masomero n'eyo gye baviira ekintu oluusi ekiyinza okukyusa enneeyisa yaabwe ne kibaviirako n'okwonooneka. Kasita mu ofiisi y'okulabeko ng'amanyi wasoma naye yasoma naye ng'amanyi ne bw'onaagenda mu ofiisi yo ejja kumusomesa. Ab'ekitongole kya Hand to Hand Multipurpose Initiative batandise kampeyini okugenda nga bakyalira ku masomero ag'enjawulo nga bano basomesa abayizi engeri gye balina okweyisaamu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa n'okwewala emize emibi egikyase mu masomero agatali gamu. Abantu bangi nnyo, abavubuka bangi nnyo be yali kureeting n'agamba kale singa ninasoma. Bano bakyaliddeko essomero lya Green Valley High School essuuka mu disitulikiti y'e Kayunga ne boogerako n'abamu ku bayizi bano wamu n'abasomesa ebintu ebitali bimu ssaako n'abayizi bano okubabuulira ebizibu bye basanga era nga bagenze mu maaso n'okubabudaabuda ku butya bwe bayinza okubivvuunuka wamu n'okweyisa obulungi bafuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga. Bino mbibagamba eno gye tuli kati tubiraba. Waswa Robert Program Coordinator atubuulidde nti batandikawo ekitongole kino okutumbula embeera y'abantu okwewala endwadde naddala ey'ekiryatabaala n'atubuulira ensonga lwaki basalawo okusomesa abayizi n'abaako n'obubaka bwawadde abaana. Kyatandikibwa okutumbula embeera z'abantu ab'obulijjo nga beenyigira mu mirimu egy'enjawulo okubaako kye bazza eri obulamu bwabwe n'okubeerawo ng'abantu nga balina kye bakola okufunamu akasente. Ekyokubiri, tujja mu byalo ne tusomesa abantu ku nsonga ekwatagana n'obulwadde bwa mukenenya. Omulangira Richard Kimbugwe omutandisi w'ekitongole kino atubuulidde obulungi bwakyo era ne bye bakola omuli okuyamba ku bakadde ng'ono n'asabye abazadde okufa ku baana baabwe. Ate era ekitongole kyaffe kino kituuka ne mu byalo okuyigiriza abakadde n'abazadde okusobola okubeezaawo emirimu gyabwe nga bayiga emirimu egy'omutwe ne tubayambako n'obafunayo kapito omutonotono okubayigiriza skills. Kangu Bashiri nga yakulira essomero lino asiimye ekitongole kino olw'okufuba okubakyalirako era ng'ono asabye baleme kukoma wano wabula bagende mu maaso n'okutalaga eggwanga lyonna. Tubisaba okubanga byeyongera okubunira ddala mu masomero tebakoma ku Green Valley wabula bayingirire ddala ne mu remote districts kubanga generally amasomero abayizi balina ebizibu bingi. Twogeddeko n'amu ku bayizi ne batubuulira nga bwe bafunye mu musomo guno era nga gugenda kubayamba nga n'abamu batubuulidde ebizibu bye basanga ne basuubira ekitongole kino okubakwasizaako. Abantu abatalina oba nga muzadde wo yafa oba bagenda kutuyamba mu ngeri ez'enjawulo ng'okusasula ku school fees ate ne batu encouraging okusoma. Nva kwesiima nnyo ab'ekitongole kya hand to hand okujjako wano ku ssomero lyaffe. Ate mu ngeri emu abayizi bakubiriziddwe okwesigamu ensigo ey'obukulembeze bagende mu maaso n'okula nga babuvunaanyizibwa era basobola okugenda mu maaso n'okulembera abalala. So that these young future leaders are free and they are trained to be good leaders. I know we shall be happy to hear that the president of 2040. Bino bigambiddwa abayizi ku ssomero lya Fountain Grammar School babadde bagenda mu maaso n'okukyusa obukulembeze era nga bano bakubiriziddwa okubeera abavumu mu mbeera eno. Leaders, one, we need you to be confident like your teachers.
Next, we groom you to be our future leaders. Mu mbeera y'emu abamu ku bayizi betogeddeko nabo boogeddeko bati ku mbeera y'obukulembeze. N'okubeera confident nga mu bulamu buli kyanga gwe speaker wa Uganda, president wa Uganda, ate otabibeera buli kyanga gwe gwafumba. Mukiibi kameramani yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. That I will diligently serve as your one news reporter. ABS TV Gyako Akawuuwo news reporter abadde agenda maaso n'okupanga ate nga akupa ebirayiro bye. Kale tubagaliza nate obukulembeze obulungi abakulembeze b'enkya. Tugendagendako ebusukka nsalo omunda mu ggwanga erya Sudan. Birungi si birungi ng'eyagenza okusakata nadda munda mu ggwanga erya Sudan. Bannansi bagamba nti ekiti kitava ku ssenjegero kifuuka wankindi. President Omar Bashir girove mu ntebe. Wabula amagye gakoze kyamannyo okugumbula abeekalakazi n'okutuusa kati olwaleero bakyagenda maaso n'okulaga obutali mativu bwabwe. Babakubyemu amasasi ne tiyaggaasi okulaba nate nga bakkakkanya embeera. Katugendeko mu Sudan. Gyako Akawuuwo. Enkalu zongedde okunoonya obukongovule mu ggwanga lya Sudan oluvannyuma lw'abeekalakaasi okulumba amaka ga pulezidenti waabwe Omar al-Bashir nga bamuwaliriza okulekulira entebe mwatudde okumala emyaka egisaba 30. Amasasi ne tiyaggaasi binyoose mu kibuga Khartoum ng'amagye gagezaako okugumbulula enkumi n'enkumi z'abeekalakaasi. Bashiri okutuuka abantu okumunaabira mu maaso bamulanga ku ddiba g'ebyenfuna eby'eggwanga lino okukira ekyonziira ebbeeyi y'emmere ne yeekanama saako n'amafuta ogenda mu maaso n'okubula. We're under siege, so I salute you and I thank you for this reception, which is the perfect answer to all the collaborators and the traitors and the mercenaries. Obwegugungo buno bunyenyiitidde mu nnaku 3 emabega era nga waliwo abawerako abagenze mu maaso n'okafiiramu. Wabula Bashir na buli kati akyagaanya okutentebe eno ng'agamba abamuvuganya balina kumuwangula mu kaluluuso si kkozesa lyanyi. Live ammunition and multiple casualties. Up to 40 people are thought to have died. And the state is now deploying a full spectrum of repression, including groups that have been described as death squads. Ekisanja kino mu Sudan kiggwako mu 2020 era nga Bashir azenga akirangirira lunye nga watagenda kudda kwesimbawo newankubadde nga watali kukola nkyukakyuka mu ssemateeka wa ggwanga lino abatakkirizibwa kukomawo kisanja kya kusatu. Thousands of people have managed to take their protest to President Omar al-Bashir's doorstep. Chanting "One army, one people," protesters gathered outside the presidential compound, which also houses the defense ministry and army headquarters. Newankubadde nga abakungu mu ggwanga lino bagamba abantu 32 be bakafa okuva mu bwegugungo obwatandika mu nkomerero omwaka oguwedde. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu biwakanya kino nga bigamba nti abakafa basoba 51. What began as a protest in the capital over the government's decision to triple the price of bread on the 19th of December rapidly escalated into a nationwide movement opposing Omar al-Bashir's 30-year rule. Embeera eri munda mu ggwanga erya Sudan. Nate tugendagenda butereevu mu by'emizannyo. Munda by'emizannyo era kooki wa URS omusimbwa asimiddwa sako n'omuzannyi wa Kenya Jinja SS David Bagole. Bono nno bafunye awaadi ez'enjawulo sako n'ensimbi okubasiima nate okukola obulungi naddala mwezi gwe twakakuba emabega. Gyako Akawuuwo. Nga bulijjo wegubeera buli mwezi Uganda Premier League okusiima abazannyi n'abatendesa ababeera banywedde akendo mu bannaabwe n'olwaleero bwe gubadde erugogo ku katikati nga Star Times Uganda Premier League ewengule saako n'ensimbi enkalu eri abawanguzi b'omwezi oguwedde ogwokusatu.
Abasitukidde mu ngule ye mutendesi wa ttiimu ya Uganda Revenue Authority Sam Simbwa ng'onameze banne okubadde Mike Mutebi owa KCCA ne Waswa Boss owa Toro United era ng'aweereddwa ekirabo n'akadde k'ensimbi kalamba olw'okuyamba UR okukola obulungi nga kati eri mu kifo kya kusatu. And coach also receives a cash prize. Ate omuzannyi David Bagole owa Kirinya Jinja SS naye aweereddwa ekirabo saako n'akadde k'ensimbi za Uganda olw'okusukkuluma ku banne mu liigi omwezi oguwedde ng'abadde agivuganyaako n'omuzannyi wa KCCA Nicholas Kasozi saako ne Cromwell wa URA. Bino byonna bijjidde mu kaseera nga liigi ya Uganda ey'oku ntikko ebulako emipiira mitono nnyo okukomekkerezebwa ng'olunaku olw'enkya wakubeera emipiira 3 nga poliisi FC bazannya Onduparaka ate Ndejje batunka ne Nyamiti Obora so nga Paida Black Angels bazannya KCCA. KCCA kyakulembedde mu n'obubone 53 ate nga Vipers mu kyokubiri n'obubone 49. Sali Nasifu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulika yati Sali Nasifu n'emboozi eyo nate bwetu tukomekereza mu legafa golunaku olwaleero ono ku ABS TV Gyako Akawuuwo enswaswa eteeyanula yereega engalabi ng'amaliriza kankulekeri akalowoozo oba oliawo kanasobola okuba nga tekakukyusa mu mbeera emu oba endala. Akalowoozo kano njala kagenderera naddala bannaffe abakozesa ebyentambula ebyolukale naddala taxi. Mu mbeera tufuna okusomoozebwa oba oliawo abamutiina endwadde ez'enjawulo naye twandyegendereza nnyo biki bye tulina okuwulira mu taxi. Nkidamu abalabi baffe aba ABS TV amagi ebinyoobwa tubadde tusaba nti yadde obyetaaze nnyo era wandyagadde okuba oba oliawo ng'obirya ekyandibadde kirungi n'obirya nga mu taxi wavuddemu olw'ensonga nti abamu balina emmeeme ez'enjawulo ate bwe tugeraageranya n'akaso akava naddala mu byokulya ebyo si bye bikubirya birungi era birina ebiriisa birungi naye eri gwe booliraanye oba si ekyo saba banno abakuliraanye nti bannaye nsaba kulya ku kyokulya kino n'ekirala era kana akalowoozo eri bannaffe bwe tutambulira mu takisi ez'enjawulo ekyandibadde kirungi nti gwe bw'oba teweetaaga kuba ng'ofuna empewo oba oyagala mpewo kufuwako kyandibadde kirungi n'otatuula kumpi na ddirisa olw'ensonga nti otuula ku ddirisa ng'ate abakuliraanye baagala empewo kyokka nga gw'ogamba nti toyagala mpewo awo wabaawo obuzibu obw'enjawulo n'okuyisinganya ebigambo eby'enjawulo so okwesonyiwa n'okuba nti wakuzibwa bulungi kyandibadde kirungi n'otatuula ku ddirisa olw'ensonga nti empewo oyinza okukoloza ate nga waliwo abagyagala so n'olwekyo nga singa tunagenda neyo embeera oba oliawo tuyinza okwewala nate kuyisinganya ebigambo eby'enjawulo ku ekitongole ekyamawulire ku ABS TV mbadde Semaganda Faroxesas muzzukulu wa Katongole n'omuzaana Mwenyango Maso okutuusa akamuli gafa ku lunaku olwaleero nate nkwagaliza ekiro ekirungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Bwegaba amawulire keetonye kegwake Gyako Akawuuwo ABS TV. Tukeera kutawuka ku makya n'akawungeezi. Obubenje obugwawo ku nguudo ez'enjawulo kiva ku nvuga mbi oba butagoberera mateeka. Ekkubo lino kale lirimu enfuufu nnyo abamu kirabika tebalaba n'olwekyo emmotoka evudde eno ku misinde. Amawulire omuli Kigudde Waani ag'ebyemizannyo. Mpira wanapigwa kule Gyako Akawuuwo n'abasirikale abapoliisi abeefuula mbu simanyi batabangula eggwanga lino olw'okuba poliisi tujja kubamenya embafu tuli bannayuganda batuuze mu buli kanyomero. Okwogera ne Inspector General of Police okulaba nga tutandikawo national security eya boda. Wano ku ABS TV nange Nabuuma Reste ne munnange Semaganda Faroxesas muzzukulu wa Katongole amawulire Gyako Akawuuwo kyafuuka kitundu ku ffe wano ku ABS TV mu buli kanyomero ssaawa 3 ez'ekiro ABS TV ekuumuza ebirowoozo. Akawuuwo kujja bukula n'omulaalo tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo
Akawuuwo. No, not even retired. Mutare has never been a major. He was just in charge of witchcraft in the bush. Akawuuwo. Gwiva mu kkubo, bunaba mu kkubo, omulaalo n'ayitawo, ate tunaakulumba tutya. Situjja kulumba kubanga otuwadde ekkubo. Akawuuwo. Tugenda kwenganga buli